abalungi be basinga obungi ababi. Abalungi abalabi ba Dream TV nesimye okubana mu lunaku olwaleero. Amanya nze Nalumaga Sandra. Era nga ndi mulokole ku Church ya Prayer and Divine Healing Center erinali awo. Olunaku olwaleero tuze mu program bagiyita abalungi be basinga obungi ababi. Era ng'ensonga gye tugenda okwogerako olunaku olwaleero yeye ebizibu ebiri mu bayimbi b'eggwanga Uganda. Era ng'ekizibu ekimu ku byo ye fame. Ndi ne munnange Akandinda Shanita, nga nange ndi mukyala mulokole ate omunyankole. Fame ettutumu omanyi kiringa omuliro bwe gututumuka. So it's the same case with someone shining. Many artists oba aba gospel, abayimbi bano betumanya aba secular music, webandiisa aba secular music ya. Buli omu ayina engeri gya tutukamu mu ngeri ye. Naye fame, is fame really bad? Ye fame chechi. Tunyonyole. Fame is being known by many people. Kubanga omanyikiddwa abantu bangi kusinziira kikyoba ofunye oba kikyoba otuuseeko ng'omuntu. Kiyinza okuba nga kirungi, n'enzikiza kiyinza okuba nga ate nakyo kibi. Kubanga oli mumanyifu oba watutumuka mu kutta abantu. Tumanyiyo Koni. Naye katugenda kudda ku kyatulese leero. Abayimbi fame ebayise etya, ebakosezza etya. Kati as an artist tulabyeko obuzibu bwa fame oba obuzibu bw'ettutumu abamu bibakosa mu ngeri ya njawulo, okugeza people lose self, babeera isolated. Why? Because they lose real friends. Ate n'ekirala ky'oba teweerabira, isolation eyo kigireeta nti omuntu mu kubeera famous alowooza nti bw'onoobeera ennyo mu bantu bajja kulaba alaba obeere nga tokyalina value gye bali. So asalawo ye isolating, keeping that celebrity kind mu ye. Yeah, that celebrity feel in him or her. Bwe banandaba ennyo bayinza otandika abamu okubajja obuze. Ne bamutunuulira oba oluusi ng'ayagala bw'analabika mu bantu ajje nga yenna ashininga ng'ayambadde bring ataddeko engatto eri nga enviiri akoze ziri alinga Christmas tree kweganga tategerekeka. Kati kwegamba okwagala okulabika too much, wanting to be too much, naye ndowooza erina engeri gye muleetera okubeera isolated. Then mbadde nkonyeko ku nsonga y'emikwano. Abamu ku ba so-called celebrities or famous people, they lack real friends. Nti ogenda kwesanga buli amuliko ayina kyamwagaza. Obufunze mufere. Emikwano emifere. Yes, because waliwo omuntu asobola okujja close to you ng'azze kubanga oyina ssente. True. Nabawo omuntu ajja close okubeera kumpi naawe kubanga oli walinnya. Bajja gamba I rub shoulders with Sandy Kasooto. I know. Omuntu asobola okujja gy'oli ng'ekimuleese si ggwe omuntu kubeera friend wo, wabula azze kubanga oli walinnya. So bangi tubalabe kati tugenda kubawa example. Abamu kufa abasinga gwe tumanyi nga Chameleone oba Joseph Mayanja. Bangi, by the way, ndowooza ne mu gospel world, ba gospel artist, tulinamu ba Joseph Ngoma. Those people, tebakyayimba, they don't produce music anymore. We don't know why. Tulinamu bayimbi bangi, naye katwogereko Chameleone. Because of recent, mubadde mumulaba. Ne mutabani we yavaayo n'ayogera wano nti he's using a lot of drugs. Okiraba nti oba y'embeera emulwazizza. Kati oyinza okwesanga omuntu bw'atyo nga fame yemutuusizza ku mbeera eyo. Now you can imagine you're famous. Buli omu akutunuulira alowooza oli wa kabi. Personally, I feel like Chameleone made it in life. Bwena mutunuulira njalaba nga yakikuba alina ssente, ayambala bulungi, alabika bulungi. Kati yandibadde alina nnaku ki? Kumbe I'm thinking n'abamuli okumpi
abamwetoolodde talina muntu gwasobola kunyumya naye kuki kyennyini ekituufu kyayitamu because alaba real friend bonna abalaba nti ono kati aliwo lwa ssente ono aliwo lwa kino hence doing what finding a safer place naga let me resort to drinking, let me resort to taking drugs. Maybe kuba bagamba bwe banywa oba bwe ba taking those drugs bavaako baba mu nsi yaabwe nga kwegamba awulira ali haire. Anyway, abalabi baffe abalungi tuli ba mukisa okubanga tufunye chance egenda okubanga tutogerako ne mukulu Alex Mukulu nga ye kyemanyi alina experience mwene ensonga era ndowooza katumwanirize ayogereko naffe. Abalungi be basinga obungi ababi. Tukwaniriza mwami Alex Mukulu. Abalungi be basinga obungi ababi era nga gwe omu kwabo abali famous e Uganda. Fame etawanya etya abantu abali mu entertainment industry? Fame etawanyiza etya abantu abali mu entertainment industry, oba ba musicians oba ba actress oba ba actors bonna tubagasse wamu mu entertainment industry? Siraba lwaki ogamba nti batawanyiza etya. Fame teri suppose kutawanya musician oba artist. Fame eri suppose kutereza artist. Okay. Nolwekyo fame si etawanya artist, artist batawanya fame. But yeah. Fame kyeki nti wagambye nti ye muntu okumanyibwa abantu ki abangi. Okumanyibwa abantu abangi kitandika kitya okola ekintu ekyenjawulo. Yeah. Sure. Right? Mwakiri. Bw'okola ekintu ekyenjawulo ng'okweyambula. Twalina wano omukazi Nambwere yeeyambula ne bamuwa $5,000 gyokka ng'ayagala kumanyibwa abantu ki bangi. Si eyo fame gy'ogambye by definition Literally yes. Okumanyibwa abantu kiki abangi. Nti ate fame eyonoonye etya abayimbi baba artists. Kati katugambe fame eyonoonye etya Chameleone. Kurange ndowooza nti omuntu abayimbi abamu bwe babeera famous bafuna ba peers be bakwatagana nabo. Abamu ku bo wekanga nga bakozesa ebiragalalagala. Kati to be specific with Chameleone, simanyi ani gwe yakwatagana naye oba oli awo ayinza okuba yakwatagana n'omuntu akozesa ebiragalalagala. Simanyi oba abikozesa naye ayinza okuba yabiyiga nga bye byamututte mu mbeera y'okulwala n'emufulumya n'eggwanga. Kati kove ku artist. Guli Munyankole. Yes sir. Fame eyonoonye etya Museveni. Yogera Lunyankole. Olunyankole. President wito omulungi Museveni. Fame egi ninga okumanyibwa ino okukumuseseremu ninga okumu affectingiremu nti awulira kati bw'anaavaako ku ntebe nayenda kusigaza ekyo ekitiinisa kye nti niwe president asinzire hangaaro mu ntebe omubufuzi. Abokuba twena tukimanya tine muntu. Do we know of any other president really aludde mu ntebe ninga maziro obwire bwingi mu ntebe nka Museveni? Do you have any? Uwa mu Uganda? Even outside Uganda, all over the world. Awaludde mu ntebe? Aluddemu okumusingako. Nze bemanyi abasinga basiru. Abaluddemu. Abasinga bemanyi basiru. Okugeza ani? Okugeza Bokasa. Yamala Bokasa. Ndoza yafa kati mute mwamulabako. Yamala mu ntebe emyaka emeka? Oba gyasooka 8. But still. Sigambye nti ono musiru. Nenze nga nti bensinga bemmanyi abalwako ennyo basiru. Saagala baleetanga ekizampo wano mu puroguramu yaffe eno. Abalungi be basinga baki? Ababi. Naye ono yaluddewo nnyo okusinga mu ntebe. Okusinga ani? Gomanyi yamalawo emyaka 4.
ono aluddewo nnyo okusingani okusinga ogwomanyi Bukasa tannaweza myaka gya gundi ono eyali wa Zimbabwe yani Mugabe bottom line eri bweti nti nze bemmanyi abaludde nnyo ku bufuzi si Museveni nze bemmanyi balala Museveni tannalwa nnyo ku bufuzi akyali kuba tukkiriza kyasobola n'otuvuga ekisanja ekirala kyogere mu Lunyankole Museveni takamazire bwire bwingi mu ntebe era nimanya na 2026 aliyo nagaruka kakati wuliriza okutukulembera kakati programu yaffe yesebo abalungi bebasinga baki kakati Munyankole gwe wulira yesebo Museveni mulungi oba mubi mulungi naye nga bwe tumanyi no one is perfect aina faults ze naye bambi nga ki fear to lose his fear for his country ayagala nnyo ensi ye nti agamba bw'anaava awana nsi ki Uganda oba Africa Uganda and Africa at large kiki kyasinga okwagala Africa oba Uganda Yuga Africa kamba buulire feemu eyonoona sitaani yava mu ggulu kwagala kukola feemu kwagala kukola linnya n'ajeemera Katonda eyamutonda n'amugamba ndi ngenda okuzimba Namulondo esenga ki eggulu eyiyo seggulu Namulondo esenga eya Katonda okay ko Katonda nti yeye kakana kirira owulidde emirundi gyonna fame kasitova nga oyagala okumanyibwa si kirungi oyina gwe kubwagala kumanya bantu so si gwe kukola ki kwagala kumanyibwa fame gwoba onoonya okumanyibwa bw'obanga ddala oli genuine oba nga oli genuine oli mufuzi oba nga oli mukulembeze mu buli ngeri yonna onoonya kumanya kiki bantu bali b'okola ki bw'oyagala okukulembera oba bw'ogenda okuweereza so si gwe kola ki kati artist onoonya fame guyagala bakumanye mu kifo kyaggwe okumanya bali osobole obbawa ennyimba ezibazimba oba ezibakwatako kakati gwe bweyagala okumanyibwa otandika okubeera nga you are self-censored gwe weka gwe weesensaringa nti nyambale ntya leero abantu basobole okundaba nga bwe bakola ki kyebandowooza kyendi ndi famous otandika okumanya okwebuuza motoka ki gyemba nvuga abantu bamatire nti ddala manyiddwa abantu kiki bangi right so the bottom line is nti onoonya okumanyibwa mu kifo ky'okumanya kiki bali boogenda okukola ki okuweereza era ye president ba dictators abasinga baagala bo bamanyibwe okusinga bo bwe bamanya abantu be baali bakola ki bafuga nti dictator mu Africa ojja kukiraba agenda onoonye ojja kulaba nti ba president si baffe bonna baziikiddwa mu ngeri entaana zaabwe zaakabi nnyo owulidde era siru baba baagala abantu babamanye nti baali bakiki bamaanyi President Carter ye yagamba nti saagala njagala byenkoze byekole ki byeyogerere
omuntu atanoonya fame ayagala okumanya abantu, omuyimbi olina kuweereza kiki bantu n'omuzanyi w'emizannyo. You are talking to people abazze ne bakusasula sente, ne bakuwa sente bakulabe ng'ozannya oba ng'oyimba. Therefore olina responsibility eyo okuba nga obawa ekibakwatako era ng'olaga nti okimanyi kiki. Ennyimba zonna ezisinga okubeera successful, katugambe nga nno oluyimba ki wano mu Uganda, mumpe eyo ennyimba ze mumanyi. People of the land olwagundi Kenneth Mugabiya. Okay, kakati alina byabuuza okiraba. Ate olulala byabangi Chosen Becky namagembe oliwa. Kakati omuyimbi oteeka okuba nga omanyi abantu b'oyimbira baagala ki, beetaaga ki, bali ludda what at the point of time in history. Kubanga oyinza okuyimba ebintu eby'omu maaso ennyo eby'emabega ennyo ne batakutegeera. Kati olwaleero singa otandika n'oyimba oluyimba nti endabadde eno yaani kati olwo oluyimba lwaliwoko nga lwakabi nti endabadde eno yaani, naye olwaleero bw'oluyimba terukola kiki, tetulutegeera. N'olwekyo fame kwe kunoonya ekyo gw'omanyibwe, naye nga b'oweereza tebamukoze eki. Kino kiri ne badirectors baffe aba theatre, nti director ayagala yaba amanyibwa. Alex Mukulu with whatever, right? That's fame. I'm seeking my own fame. Naye bwe tugamba nti twagala kiki abantu betugenda okuweereza, nandibadde siranga nti Alex Mukulu, nandibadde ngamba nti mujje mulabe, katugambe for example omwana hero gwendooza nti hero gundi Namaganda ew'Ebuddo eyawonya abaana nayingira omuliro, najjayo omu, najjayo babiri, najjayo basatu, najjayo abala, kuwokutano naye nakola ki, nafiirayo. Olidde kakati bwe mba nnanga sandiranze nti Alex Mukulu wuuno n'omuzannyo Namaganda, ne nandiranze Namaganda, mujje mulabaani Namaganda, so si Alex ki Mukulu, because I know what the people need. Sinze baitaga kulaba Namaganda engeri gyeyawonyamu ki anti ki olumu tulowooza nti bw'oteekako erinnya Alex Mukulu kijja kwanguyiza abantu okujja okola kuba lwabajja for you, your fans, because of you. Anti abo nabo basobu. In fact abantu abo bebasinga okutwonoona, abo bajja for me ne batajja for what I'm doing. They want to support you. Yeah, ne bwe kiba ekirungi ajja kubuuza ani yakikoze. At the end of the day ajja kwendinga nange. But ayinza obutakiwa budde kukigenda kukiraba. Tekimatalinga kasita kiba nga kimugasiriza waliwo kibeeredde ekirungi gyali. Okay. Kate bwe tuleetamu eri aspect ya marketing strategy nti njagala kutapingamu audience ya Alex Mukulu, njagala tapingamu audience ya Chameleon oba. That's why I think ndoza abamu bakola ebivulu. Ogenda olaba Wilson Bugembe has a concert. Bana awerekereddwako Judith Babirye. Bunafu bukolwa. Oba bukolwa. Tebukatambula kokka. Tebalina art. Wawulirako Michael Jackson nti bamuwerekeddeko. Saagala ate muntabule. Wawulirako Michael Jackson nga bamuwerekeddeko mbu awerekeddwako embwa zonna. Nedda. Webale nnyo. Obukolwa butiitizi butambula bwonna butunula buti tebatulya ate nga bulinga 5. Empologoma etambula yokka ate egenda mpola. Olidde kakati gwe oli kuki oli kakolwa oba oli mpologoma gundi wuno ani ogambye ani omuyimbi ani abawerekeddwako ani Judith Babirye. Pastor Bugembe awerekeddwako baani kati Pastor Bugembe ayagala okwefuula akakolwa ate nga si kakolwa yeefuula dda akakolwa
nze nenyimbira nga bamperekeddeko bamperekera lwaki sisobola Abaganda bagamba nti omusajja talya nkoko ye n'agyemalirawo nze omperekereko bano bangi nnyo ono mukyala Nalumaga waliwo erinnya lyesaagala akozese ku puroguramu eno kubanga lirina gye lyali bayiriba wano oli Nalumaga omukyala omulokole asabira mu kanisa yani ya Pastor David Kwesiga David webale nnyo kandoze nti Kwesiga David ali mu kitongole kyaffe ekyabalokole bonna ekigata abalokole Pastor Sebadda kyakulira mwali badde ngenda kuwa apu ye afiringemu na gwati musumba wange Bishop Baguma Israel naye munyankole nedda muki Munyarwanda webale nnyo lwaki Munyarwanda bwatyo bwe yazaalibwa Munyarwanda kubanga waliwo amawanga batalina nsonga lwaki galiggo lwaki oli Muganda kubanga neddira mmamba ndi mu bika ebyataano mu ebiri bya Buganda ebifugibwa Ssaabasajja Kabaka ate nga ne Ssaabataka nga ye Ssaabataka ate biki byonna nina ensonga lwaki ndi Muganda kati kambuuze ekiteeza nsobokera ku makya nange nembeera Omuganda yes how Abaganda bazaala abaana bana Njoka Bwoya Mujjanannyina n'Omunyage Njoka yewo ddala ow'omuntu mbwe Bwoya ye wa muganda wo Mujjanannyina yoyo omukazi ngoze Omunyage yoyo mu lutalo tugize ne tuwamba abakazi ne tubaleeta oba abalenzi ne tutta nabo omukago ne bayingira ebika byaffe so anybody can be a Muganda Omujjanannyina basobola okufuuka Omuganda kati yes ate bwoze kati nkuwa Sseggwe oze ne muwala wo nga ye Mukyoli oba ki nga ye si Muganda like Mukyoli oba Mulambo naye kati omwana oyo bw'omukkiriza nti wange mutuuma erinnya lyange kisinziira engeri gye nkwagalamu naawe okusobola okukkiriza omwana wo goze Omukyoli kubanga si kyangu nnyo kumala gaagala buli Omukyoli naddala ng'oli Muganda. Then that means buli omu asobola okuba kyonna kyayagala. Kyasobola kati siyinza kuba Munyankole because you don't have the system enyinza okuyingiramu okuba Omunyankole. Naye tosobola okuba Omuganda. Yes, kubanga tulina system structure muyinza okuyingirira okuba Omuganda. Mu Abanyankole temulina system eyo nti omuntu ayinza okuyingira n'afuuka Omunyankole. Eriwa jimbulire. Ofuna linnya litya kati kwa mwaka vanga kati katugambe njagala kufuuka Omunyankole nze Alex. So oba tokyali Alex mukulu oba ofuuse akandwanaho Alex kigwerawo bwe kiti just the name fe byaffe si byakukaluubiriza abantu bulamu nenga mu bukaluubiriza nnyo nga mutukaluubiriza obulamu bukalubye butya labayo kankubulire gwe ebyammwe si byakaluubiriza abantu Abanyankole ofuuka bufuusi ki naye ffe tulina structure etavaawo nti Omunyaga ayingira ati nti Mujjanannyina akola atya ayingira bw'ati Abalongo tubakola bwe tuti buli kimu tulina structure yakyo engeri gye kirina okukola ki okukolebwa naye amawanga agasinga agamu tegakirina kyenva nkubuuza nti kakati ne artist olina okumanya amaanyi go gali luddawa amaanyi go ki kakati bwe nkubuuza nti amaanyi g'Abanyankole kyonzira mu ki nte ge maanyi gammwe beera n'ente ng'ate ente zaffe ziri bulungi yogere mu Lunyankole okuba n'ente nnyingi kandi zirina amagala malungi ge maanyi gammwe abatuwuliriza mulabe amaanyi g'Abanyankole nte one of them ate one of them ate another one ni bingi bwenu ni bingi mpaayo ebikirala kimu power wangi amaanyi power power amaanyi mulina amaanyi kwegamba tuyina gatya tuli abakama
abakama be baami. Tuli abakama. Tuli biru. Actually, no, when you're not a Munyankole, oba not your mwiru. Omwiru kye mukopi. Something like that. Not that ongaman something like that. Checho bandi si checho. Checho. Omukopi yani. Omukopi yani. Oyo akopa abalangira bye bakola. Mwabagezaako tukopa. But anyway. Fetukopa. Fetukopa Banyankole. Now by the end of anyway, kankubulire singa tubeera tuti mu ggwanga lyaffe Uganda ne baartist ne baba nga tusobola okugera n'Omunyankole bulungi kubanga tewali tolina problem. Nange sina problem. Naye waliwo n'ab'ebyobufuzi abatwetera okuleetera n'abaartist kati batwawuddemu lwabyabufuzi. Eno Salimu Salaawa bano ssente, eno Kenzo omulala yamuwa, eno oli gundi awa gundi ssente. Kati ekintu kyonna ne bakigabanyaamu. Ate n'abalala ne babeegaana nti abantu basiru abo beetaaga training tebalina magezi. Kakati olwo tuli kuki? Ekintu kiri nti nze kyenzikiririzaamu nti amaanyi g'Omunyankole, ag'Omuganda, ag'Omusoga, bwe tugagatta ffenna tutambula buki? Naye bwe tugatta obunafu bw'abamu ate ne tugatta amaanyi g'abamu tetusobola kutambula ki? Tulina okumanya obunafu bwaffe. Kakati gwe obunafu bw'Abanyankole kiki? Amaanyi nga tegedde nte bw'ogambye bw'oŋŋambye abatuwuliriza mukazi bw'aŋŋambye amaanyi g'Abanyankole ente lwogera olunyankole olumaleyo. Kakati olabayo obunafu bwammwe ki? Obunafu bwammwe what are the weakness, just one weakness of Banyankole people? Ninjira Omunyankole yatiine ente, yatiine matungo, yatiine ebintu. When ninjira not having entungo really, amatungo. Wakubali Omunyankole atiine ente. No, I understood that. Amaanyi gammwe ente. Njagala bunafu bwammwe. Weakness. Weakness y'Abaganda ki? Ekisa kisusse. Nakusenza buli omu. Bani abalina ekisa? Ekisusse. Omuganda. Omuganda alina ki? Omuganda alina ekisa kingi asenza buli omu. Kakati nze simanyi oba kati obunafu bw'Omuganda ki? Bwebwo bwennyini. Kusenza buli omu. Ate amaanyi geki? Simanyi. Kati okirabye tetusobola kubanga tetumanyi maanyi gaffe na bunafu bwaffe ne tusobola okugenda mu maaso. Ne ba artist amaanyi gaffe ki? Obunafu bwaffe ki? Ebyo bwe tubitegeera tusobola okugenda mu maaso bulungi. Nze bwe nkuwasa ng'oli Munyankole oba ne nkuwasa ng'oli Muganda, obunafu bwo nina okubumanya nti Abanyankole bo ku makya tebazukuka mangu. Ekintu bwe kiti kifaanana kitya? Yes, that weakness I need to know. Then I tolerate it. Nenkigumira. Then ne tudevelopinga ne tukula. Naye bwe tuba tetumanyi maanyi g'Abakyoli na bunafu bwabwe. Tetumanyi maanyi g'Abagishu na bunafu bwabwe. As a nation tetulina ngeri gye tusobola kukola ki? Kati kakiteke ne ku artists nti bwe tuba tetumanyi maanyi ga Chameleone. Ne tumanya amaanyi ga Palaso Bebe Cool. Ne tumanya amaanyi ga Alien Skin, simanyi biki Judy bonabo abalokole katulata n'abalokole tumanya amaanyi ga Copy Blind Levixoni Exodus webali nnyo. Ne tumanya amaanyi gaabwe tusobola okutambula n'obunafu buki bwabwe. Naye teri kibi nga butamanya bunafu bwa muntu na maanyi ge ate n'osalawo okutambula naye. Kimenyamu. Y'ensobi gye twakola ku Museveni. Tetwamanya maanyi ge na bunafu bwe ne tumugoberera. Oba naye teyamanya maanyi g'abantu na bunafu bw'abantu. Simanyi. Kisoboka. Naye ekyo ojja kukimubuuza mu Lunyankole kubanga ayinza obutategeera bulungi Luganda. Naye kwegamba
bw'otamanya bunafu bwa mukyala gw'ogenda kuwasa n'amaanyi ge amaka ago tegasobola kugenda bulungi. Olumu n'atandikira ku ki nti ago omanyi okufumba. Obunafu waliwo abakyala batamanyi kufumba. Akati bw'oba ogenda okuwasa omukyala olina okumanya obunafu bwe ntamanyi kukola ki kufumba. Therefore n'omwetegekera nti ebyaffe byatteeka awe bwekiri kulagiriza awe amaka gatambula kubanga wamwetegekera omanyi obuki obunafu bwe. Amaanyi ge kiki? Amaanyi ge business. Waka Tatuula waka ekyo n'okimanya n'okigumira nakyo noga nti mukyala gwe ngenda okuwasa business tamanyi kufumba gwe nonze mu bangi nga kiggwa nti waliwo agaana bano bonna okugattibwa njiredda basi naye nga obunafu bwammwe n'amaanyi gammwe mugategedde. Kati ekitulemesa wano ng'eggwanga nga baartist ekituganye n'okwegatta bwe basalimu basale bye bagamba mbu twegatte twogere eddoboozi limu. Toyinza gatta baartist kwogera ddoboozi limu. It is impossible because every artist is independent minded. So toyinza mugatta na muntu mulala okujjako ng'omutegeezeza lwaki artist ajja kuyimba kuggwe mabeere kuono kabina bonna endowooza ndala alaba ekintu bonna balaba ekintu kimu ne buli omu ayagalako kiki ate toyinza kimuggyako kubanga agamba nti eyo ye niishi ye. Right? Naye twandibadde twegatta mangu nnyo. Alex asobola kukola ki kiri nze nga ku lwange nze kyemmanyi kyensobola okukola amaanyi gange kugamba kyakkola ate nga kituufu ate nga kyamazima. Nkugamba kola bwoti kyekituufu kyekyamazima era kyekijja okukola ki kati nekibeera ggwe okukikkiriza oba okikola ki ne tumanya nti kakati amaanyi ye gakibuuka. Kibuuka ono Benoni atasasula boda Dubbe ne tumanya nti amaanyi ge ye kugambwa kyakkolwa nti ge maanyi ge ye bw'omugamba ekyokukola akikola ki akikola. Obunafu bwe butamugamba kyakkola awo tetutambula nga tuwumba mukama wange. Twavudde ku feemu yeeyonoonye ki feemu kwe kumanyibwa abantu abangi naye saagala kukozesa kigambo kisinziira kuba naawe nakigganye. Feemu okumanyibwa abantu abangi okikoze otya okiguze buguzi kubanga waliwo abakigula n'ateeka oluyimba lwe ku rediyo n'awaayo ssente bamukube ne balukuba. Waliwo feemu engule waliwo feemu enkolerere waliwo feemu enneewole ng'owewoze bwewozi anti owerekedde ka miliyoni olwo olinga yeewoze weewoze ebbanja then era waliwo feemu ensikire nti eri wamala yazaala omwana naye the yafa ayina kuba muki Nicholas Kawalya azaala Joanita Kawalya. Waliwo feemu ensikire owulidde waliwo feemu enkolerere ngaffe nga nze nkikoleredde Seebaka nsula ntunula abakazi banzirukako dda bonna lwa mulimu gwange. Abaana tebanneetaagira ddala baga nti daddi muzibu nnyo lwa mulimu gwange. Okitegedde n'olwekyo feemu ereme tukola ki kutumalawo naye wagifuna otya wagigula wagikolerera. Emirundi egisinga olwaleero baartist temwagala kukolerera feemu eyo mwagala gigula buguzi. Abalungi abatulaba feemu mugikolerere temugigula buguzi. Program abalungi be basinga obungi ababi.